ne sample that ebintuga subscribe twala ku Kakos 256 tunyaka chayo tomba wano ku mukutu guno otusibeko byonna ebiva mu ggwanga lino Uganda naddala ng'oli olunyo Oluganda n'ogaba amagye mwebale mwena bagenda maaso n'okubanga mu subscribinga n'okutugoberera wamu n'okulaba ebyonna betuteeka Kakos Facts 256 muli bakabinyo lunaku olwero ngenda kubanga ntandika n'amawulire ag'ennaku agabutikidde kumpi Uganda ne East Africa okutwaliza wamu ekitebe eky'entabiro y'ebyenjigiriza oba kyoyinza okugamba nti university ensukkulumu ennyo mu East Africa muno eya Makerere nga n'abakulembeze bangi bagisomeramu nga Obote Nyerere ne President Museveni yagisomeramuko we yava n'amala n'agende Tanzania gye yamaliriza emisomo gye naye nga asooka kusomerako Makerere. Abange ekizimbe kino eky'ebyafaayo ekyazimbibwa mu mwaka ogwa 1939 nekimalirizibwa mu mwaka ogwa 1941 kyakuta omuliro. Ivory Tower Makerere amazima amawulire gano waliwo bagafunyeeko naye ekyenkizo ekiri mu kizimbe kino tikyazimbibwa gavumenti ya Bungereza era gavumenti ya Bungereza yakimaliriza omulimo gwali gw'amaanyi nnyo nga bakizimba kubanga batuka ekiseera ng'ebyetaago biweddewo kyokka nga gavumenti ya Bungereza eri mu lutalo lwa World War II naye ng'ate balina okuzimba ekizimbe ekyo bakimalirize kyabyafaayo nnyo nti era bw'obadde osomerako e Makerere n'oteekubisako ekifaananyi ku kizimbe ekyo abange abamu bayinza okugamba oba tewatuukako Makerere. Woofiisi nnyingi ezaayidde omwabadde ofiisi y'amawulire ebyensimbi kibinyo kibiddala naye nga twebaza abo bonna abasobola okukola ekisoboka ekizimbe kino okulaba nga ekitaasibwa kireme kuggwaawo naye omuliro gwa mirundi ebiri waliwo gwasoose ate waliwo n'ogwazzeemu kale nno okunoonyereza kukyagenda maaso naye poliisi etugambye nti bakakwatako abantu babiri abayinza okuba nga babadde basirikale babadde balina okukuuma ekizimbe ekyo naye tebasangiddwawo ng'ate babadde balina okubeera ku duty naye okunoonyereza okulala kukyagenda maaso wabula tusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu amazima gazuukibwe omuliro gwavudde ku ki era lwaki bakyokyezza oba lwaki kyakutta omuliro ebyo byonna bijja kuba nga bitegeezebwa ndowooza eyo tubirekera ekitongole ky'ebyenjigiriza wamu ne poliisi okugenda maaso nga banoonyereza naye bino we bijjidde nga Makerere yeetegeka okukuza emyaka 10 bukyanga ebeerawo era we bijjidde nga bali mu kulaba ngeri ki abo abali mu myaka egimaliriza Makerere bwe bagenda okukomawo basome oluvannyuma lw'okuba nti president yakikakasiza nti bagenda kuddamu okusoma abo bali mu bibiina ebyakamalirizo bagenda kuba baddamu ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa October. Makerere evuddeyo n'ekakasa nti tebagenda kugaana kuggulawo olw'okuba ekizimbe kyayidde ne woofiisi zino nti zaayidde bagenda kuggulawo abaana basobole okulaba nga bamaliriza ebyo nga tubitadde ku bbali. Dr. Jose Chameleone nali wano n'enkubuulira nti agenda kusanga kaseera akazibu ennyo okufuna kaadi ya People Power oluvannyuma lw'okuba nti DP Block erina omusajja ow'amaanyi ennyo mu by'obufuzi gwe bayita Latif Sebagala. Latif Sebagala ono naye muna DP yava mu DP naye najja eno yajjira ku DP Block naye chances obadde ogirabira ddala nga ziri we okusingira ddala ku Dr. Jose Chameleone. Ndabira ddala wano ebyobufuzi we bigendera okwawulira ddala abayimbi kubanga omuntu ajja kwebuuza Bobi Wine bwabanga yakulembera Nuupu ate nga Chameleone muyimbi munne lwaki teyamuwadde kaadi obirabe ebintu ebyo bamubeebuuza nti kisoboka kitya okuwa Latifu kaadi ne bagibuusa Chameleone. Abange tutunuulire obusobozi bw'omuntu na kiki ekyo kyayinza okukola singa aba awagiddwa People Power. Abantu tebasanyuse lwaki Bobi Wine akwata kaadi okujiwa Latifu n'alekawo Chameleone. Chameleone agamba ye tagenda kuzikiza agenda kusigala ajja okusobola okulaba nga alwanirira ekifo ky'obwa Lord Mayor. Jukira omusajja ono gwe bawadde ekifo oba gwe bawadde kaadi ya Nuupu abadde mubaka wa Parliament naye yasazeewo najja kubwa meya katumusabire Chameleone aleme kuteekamu ate busosoze nti baba amusosodde kirabika balina ensonga endala ze batunuddeko okusobola okulaba nga bawa Latifu oba oli awo kaadi naye wano abayimbi abasinga obungi balina okutya okw'amaanyi bagamba Chameleone batamuweredde kaadi kati ffe banagituwa. Jukira nti Mathias Walukaga agenda kwesimbawo nga meya w'Ekyengera Town Council naye ayagala kaadi ya Nuupu. Rutaya we akakuuto ayagala kaadi ya Nuupu kubanga naye memba wa Nuupu wetwogerera. Kiyaga we Maokota North ayagala kaadi ya Nuupu. Eddie Yawe naye ayagala kaadi muganda wa Bobi Wine onono nga agenda kwesimbawo
ku Kira municipality. Kira municipality eno waliyo omusajja gwe bayita Jimmy Lukwago. So nga ate ne Kira municipality musajja munna FDC gwe bayita Ssemujju Nganda gyali. Kati awo otunuulira n'olaba Eddie Awaana awangula akalulu ako bw'aba akomyewo ne yeesimbawo Ekira municipality kitegeeza guno omulundi gwa kubiri Eddie Awenga asaba okwesimbawo Ekira municipality. Naye ate gujja kubeera mulundi gwa kusatu ng'ayagala okugenda mu parliament. Katumusabire naye Kira Ssemujju okumuwangula sirabaawo Ssemujju bwajjaawa awo biba biganye. Nga maliriza Davido ono avuddeyo na tweetinga ku mukutu gwa Twitter ng'agamba missing okujja okuyimbako e Kampala. Ejjukira nti yakubako akayimba ne Palaso ke bayita Twatoba. Davido tweet yeno kanjikuwo girabe ng'agamba missing okujja okuyimbako e Kampala. Munnaye tuli mu lockdown oba Nigeria temuli mu lockdown simanyi naye sebo missing okubeera ku stage n'abalala baji missinga stage. Rama Namakula yabakomekereza ekintu kino bwe yavuddeyo n'ateeka ebifaananyi ku mikutu gye egy'enjawulo nga bali ne bbaawe omupya Sebunya. Yakwese ebifaananyi nga talaga lubuto. Kivuddemu abantu okugamba nti Rama Namakula alina olubuto luyinza n'okuba luli myezi nga 6 naye ng'alukwesa abawagizi be. Ekyo teyakyogeddeko nti Rama ali lubuto naye ebyo biri ku social media okusinziira engeri gye yeekubizzaamu ebifaananyi bino ne kakaati akapya oba kasitayiro k'enviiri akapya ke yabadde ayagala okulaga eri abantu abamugoberera bbaawe ke yasaze. Byebyo bifaananyi by'olabaawo nga Rama Namakula ali ne bbaawe Amza. Oba oliawo tuyinza okugamba ebifaananyi birumya abayaayi naye oba oliawo bigamba nti ebifaananyi biyinza okuba birumya ne Kenzo. Mwebale kusubscribinga nakutulaba olwaleero ekyo kye tusobodde obbawa mwekumire Kakos Facts 256.